naye akatambi kali bwonna katunuulidde nga his excellence the president agency azimenya sekino nti poliisi n'agiwa percentage naga nti ame percentage n'agiwa abalamuzi n'abawa percentage n'agenda mu ba traffic n'ayogera ku ba CIDs bonna n'ajja nga abawa percentage n'ebitongole by'ettaka bademba ka playing buterevu bakalabe namwe mukalaba abali eyo buterevu bajja katu playing agenda maso kakati bwe namulabye nasinzidde ku bigambo bibadde ayogera munenda banti eggwanga tali wadde priority ate era tutaddewo mwaganya nga mu Fountain of Honours Act obuyinza obumuweebwa ate yalaze nti ekikolebwa bamukase kikake ku mugongo abeeko kyafulumye nze bwe nakitunuulidde nga international countries oba bodies zezamulagidde kusinza ku buyambi bwe buzituwa abeeko kyayogera ku sente ze batuwa ng'enguzi esusse ziddawa naye teyawadde ye nga president ayagala ggwanga n'ategeera n'abantu n'omwoyo gw'ensi eggwanga erikula nti yasinzidde ku ekyo awe ekyo kyebadde awa mu percentage n'okugeresa badde ng'ageresa anyumyamu n'oweweeka olaba kale abaana bagize bati nubundi yeyakwata mu nvalule byebyo naye nze kyentwala kyekiriwa eggwanga nga twetaaga tulikyuse twetaaga otuteekawo enkola gye bayita ahimrapi code eyesunsuta buli kibi n'ekirungi naye his excellence the president bwe yabadde asoma akatambi kali nga nnyonnyola percentage y'obuli bw'enguzi ebibiri bye byanzijidde nti yabadde abyogerako naye ng'ate nga bagamba nti akuba owuwa akuba awomba yabadde akuba baganda be nti bannannyini nsobi be bangi be balidde enguzi nga bw'otunuulira mbabazi mu westana mu kiga ezattemangalo tebazogera nko naye baali bamusiibula ogwo gwaggweeraawo bw'otunuulira wekitiibwa Nasasi yali minisita wa byanguudo essente Japan ze yatuwa ne countries esigadde mu kuzimba enguudo ezo ez'amawanga ameegasse essente bwe yazirya okumusasula bamufulumye wabweru gati wummulamu expulsion ne tubuuza essente ziyagenda nazo tasobola kuziza tewali tteeka limu kaka kuzifulumya weriri naye ate yayise etteeka his excellent president 2 mwenda bwe mbaseerabidde 2 n'aga nti ntunuulidde abasuubuzi bano nga batunulira nti baagala okukola loosi eri eggwanga nga babba emisolo gyaffe n'alagira bukolokolo yenna abadduka n'omusolo mukube ku nnyama n'alagira ne ku ntabba ebisolo by'ente bye 2 naye ate weewuunye oli bwabba ez'amalwaliro nga ku ssaga gye nnawulirako ey'omu ku dokita oba mukula minisita oyo essente ezabulankana eza AIDS oba n'endala sijjukira naye bye baabikomyawo ne bibulirawo mu mpola ne bigenda nga bw'olaba omukka ku kikomyo oguggwera mu bbanga awo ne weewuunya gye biraze kaakati etteeka weeriri eriteekeddwa okukwata ku bantu abo n'olagira nga yo excellent president espeech kye nali badde nkusuubiramu kwe kwogera ensobi ezo ng'ogamba bajje no baaba badde batudde awo n'obalagira ne repercussion kyegenda okuddako nti ensobi nnyinza basonyiwa ku biri ebiyise addamu kino kye kigenda okukola embezzlement ne corruption mu mwaka gw'2009 act eyafuluma ng'ennyonnyola ebintu ebyo 2 ne bannyonnyola nti omuntu ogga nti alidde enguzi tujinyonyera mbine bikawa mmanga ne baga nti alidde enguzi singa bukeere nkyaheebwa dokita ngoli mukozi wa government nenzija mu office yo nensoka na kiretebwa kya kantu oba nze na nanansi gift oba nenzija mu nkolega nti namwana emito gyange 2 njagala mpisizewo akantu kano bajibala nti enguzi ne bukeere nkyatenze nenkusinkagana mu office sina kyenze nakyo nze kunkolako noga nti ensinooza bwe yatyuka ne bwefaanga wakyaliyo gw'obwereere naye osasulwa. The information I'm getting is that instead of improving, you're actually degenerating. Here I have an assessment from the Inspector General of Government, and each one of you will get a copy. The IGG, this was issued on the 1st of March 2021. It is the latest IGG report.
about corruption in the country. The cap was taken of corruption was taken by police general, the general police. I think these are the ones in uniform. You scored 70% in corruption. So you got a distinction in corruption. This is the police general. The traffic police were the runners-up in corruption. They got 67%. CID police, 57%. Courts of law, land tribunals, 53%. Land offices, 53%. Public health facilities, hospitals, health centers, 47%. District service commissions, 45%. Agriculture extension services, NADS, Operation Wealth Creation. So Sare also got some. He scored some. He was the number 8 in the corruption. So then my problem is, but what happened to my educated people, whom I struggled so much to bring in the police force? I had a war with the uneducated police people who were there. They thought that I was spoiling the police. I was bringing people who were ambitious and wanted quick things. And I said, no, these are people who know what they are doing. So, this is a referendum. Because you see how the IGG gets this. He asks the people. It is the people. This is a referendum. By the people on you. On the issue of welfare, we are continuing to deal with the welfare of the security forces, and when the economy permits, we shall definitely push up the salaries. But from 1986, when we came into government, one of the techniques we used was institutional solutions to welfare problems. For instance, the issue of children of the service personnel. We introduced army primary schools and army secondary schools. The idea here was that although I may be getting a small salary, if my child studies free in an army school, that's a very big support. And many of these children studied in army secondary schools. Some of them are even professors now. Now, these are the ideas we brought of cushioning. But your people never bother with this. Excellency, thank you very much for your strategic guidance. It is true, all what you have mentioned, we have been following it very, very closely. Some of these mistakes are being corrected. Some of the mistakes had overstayed within the institution. Bana Flashlight channel mwebale nnyo okutwagala. We are very appreciative tusiima ensi yaffe Uganda namwe tubasiima abali Bulaaya. Ngaba nabasuubiza oluusi njogera nsi mwe muli nyinza otogera ku manya gammwe naye sijja kukolabirako mukwano gwe bayita Abbey.
awamu ne Esther memikwano gyaffe nnyo ate nammwe tubaagala nnyo. Tulina SK and JK nammwe memikwano gyaffe mwebale kubaayo, mwebale kutwagala, tusimira ddala. Nammwe bannayuganda mwebale kubaawo okuzimba ensi yaffe Uganda. Bannange buli muntu ali mu struggle oba ne Yesu yaliko mu struggle simanyi. Yaliko mu struggle emisima gye bamukonkomerera egyo bannange okugivaako struggle yali y'amaanyi. Era Allah tumwebaza atwadde obulamu. N'ekyokubiri twebaza gavumenti yaffe. Kyaddaaki President Museveni yayogeddeko n'agamba nti no corruption esookera ddala eri mu bantu be. N'aboogerako bannanga most wondering simanyi my educated police officials, my educated military officials, mwe mukyasinza corruption kugamba president avuddemu ekiroboozi naye kakati eddoboozi eryo okubagamba nti no babbi bakumpanya bakola buki. What are measures that are likely to take place amidst ng'amaze obboogerako honorable bozako kuba tulaba na flashlight twogereko yo program kiki ekiddako nga president amaze okukyogerako agenda basalako mitwe kalaba oba kiwedde akyogeddeko namusa kuba tulaba banna flashlight channel ne bannayuganda bannanga okutwalira awamu. Ndi musanyufu ebbanga lyonna bwe njolekera mu maaso gammwe ntoosiganya obwanga n'okukakasa nti ebigambo bye tuwawanyisiganya ebisa ebisinga biba mu ggwanga. Etteeka erimpeebwa nti buli kigambo kyonna ekiri mu byobufuzi kirilayikira okubaako argument. A right number eteekeddwa okubaawo kyekiteesaawo badokita Hewa nga bannamawulire. Naye ate mu kyennyume kyakyo bulumi kibojjiddemu n'okusinza ku ki ekyo kibadde kitambula kwoba olina okupimira okukakasa nti amakulu kigetteeka mu bigambo bye tulina obbategeeza n'okusinziza ku ebyo ebadde bitambula mu ggwanga. Naye akatambi bwe nnakatunuuliddeko aka His Excellency President nga nnyonnyola mu bitongole oba agencies eza gavumenti na butya bwe zibaddewo ebbanga lyonna nga ziri enguzi era corruption nga munene. Nendaba nga ntunuulya president n'ebigambo ebyo yadde abifulumya wabaddewo ensobi nga nnene. Psychologically nja kinnyonnyolera ekyo mu kitegeere. Ekyokubiri kampenga mu Uganda nti ebbanga lyonna bwe tusooka tuddako emabega okuva mu mwaka 1894 n'empaka mu myaka gye62 gy'emyaka 68 Buganda gye yakulembera bannayuganda. Naye ate ensobi mu ebyo bibadde bitambula mu bino ebiriwo okuva mu mwaka 1962 mpaka 2021 gy'emyaka 59 egyakayita. Ensobi tezipimika. Na butya bw'oyinza ziweyinga ne kuwa flashlight eggwanga liragawa. Na bwe kityo njaga tuve mu kinaana bwe wabbira akaluka DP ne tunuulira nga His Excellency President atunuulidde ebikolwa biri naga nti ekiteekeddwa okujjawo bino katuyingire ensiko tulwanyise Fugabbi ng'ate amakooti gaaliwo n'atagagendamu. Yatunuulira nsobi ate olwaliro ze tunuulidde ng'ate ziri ku mugongo gwe. Ne tubuuza nga Bayibuli kyebuuza nti mweyita nti mulaba so nga ate muli zibe b'amaaso. Ate olumu ne mweyita nti muli bazibe b'amaaso so nga ate mulaba. Olwaliro kyekigendero kiriwo. Lwaki bwe natunuulidde akatambi kali nakalabye nga kalaakinga information ate nga kirabikanga ekikake ku pulezidenti n'obuwangwa bwe. Kyentuukako kyekiriwa nti ebbanga lyonna tubadde tubategeeza ebigambo nga bye bimu ne tuwa n'amagezi newankubadde abasinga bagatwalira mu ango ndala. Busosoze oyo akwona ku bannalwanda tayagala bannalwanda oyo avuma musosoze mu mawanga n'ebiringa ebyo. Eyo ntegeera yonna gyesinza kuwaako argument nnyangu naye mujja kujja mudda ku page tusobole okutambulira awamu. Naye akatambi kali bwe nakatunuulidde nga His Excellency the President agency azimenya sekino nti poliisi n'agiwa percentage naga nti ame percentage n'agiwa abalamuzi n'abawa percentage n'agenda mu ba traffic n'ayogera ku ba CIDs bonna n'ajja nga abawa era mukulu percentage n'ebitongole by'ettaka. Tujja kusana producer akavideo ako
badde mbaka playing butereevu bakalabe namwe mukalaba abali eyo butereevu bajja katuplayingira genda maaso kaakati bwe namulabye nasinzidde ku bigambo bibadde ayogera munendaba nti eggwanga tali wadde priority ate era tataddewo mwaganya nga mu Fountain of Honours Act obuyinza obumuweebwa ate yalaze nti ekikolebwa bamukase kikake ku mugongo abeeko kyafulumye. Nze bwe nakitunuulidde nga international countries oba bodies ze zaamulagidde kusinza ku buyambi bwe buzituwa abeeko kyayogera ku ssente ze batuwa ng'enguzi esusse ziddawa naye teyawadde ye nga pulezidenti ayagala ggwanga n'ategeera n'abantu n'omwoyo gw'ensi eggwanga erikula nti yasinzidde ku ekyo awe ekyo kyebadde awa mu percentage n'okugeresa badde ng'ageresa anyumyamu n'oweweeka olaba kale abaana bagize bati nubundi yeyakwata mu nvalule byebyo naye nze kyentwala kyekiriwa eggwanga nga twetaaga tulikyuse twetaaga otuteekawo enkola gye bayita ahimurapi code eyesunsuta buli kibi n'ekirungi naye his excellency president bwe yabadde asoma akatambi kali nga nnyonnyola percentage y'obuli bw'enguzi ebibiri bye byanzijidde nti yabadde abyogerako naye ng'ate nga baganda nti akuba owuwa akuba awomba yabadde akuba baganda be nti bannannyini nsobi be bangi be balidde enguzi nga bw'otunuulira Mbabazi mu Western mu Kiga ezattemangalo tebazogera nko naye baali bamusiibula ogwo gwaggweeraawo. Bw'otunuulira Oweekitiibwa Nasasi yali minisita wa byanguudo essente Japan ze yatuwa ne countries esigadde mu kuzimba enguudo ezo ez'amawanga ameegasse essente bwe yazirya okumusasula bamufulumye wabweru kati wummulamu expulsion ne tubuuza essente ziyagenda nazo tasobola kuziza tewali tteeka li mukaka kuzifulumya weriri naye ate yayise etteeka his excellent president 2 mwenda bwe mbaseerabidde 2 n'aga nti ntunuulidde abasuubuzi bano nga batunulira nti baagala okukola loosi eri eggwanga nga babba emisolo gyaffe n'alagira bukolokolo yenna abadduka n'omusolo mukube ku nnyama n'alagira ne ku ntabba ebisolo by'ente bye 2 naye ate weewuunye oli bwabba ez'amalwaliro nga ku ssaga gye nnawulirako ey'omu ku Dr. Baye Mukula minisita oyo essente ezabulankana eza AIDS oba n'endala sijjukira naye bye baabikomyawo ne bibulirawo mu mpola ne bigenda nga bw'olaba omukka ku kikomyo guggweera mu bbanga awo ne weewuunya gye biraze. Kaakati etteeka weeriri eriteekeddwa okukwata ku bantu abo n'olagira nga yo excellent president espeech kye nnali badde nkusuubiramu kwe kwogera ensobi ezo ng'ogamba bajjeno baabo badde batudde awo n'obalagira ne repercussion kyegenda okuddako nti ensobi nnyinza obbasonyiwa ku biri ebiyise addamu kino kye kigenda okukola embezzlement ne corruption mu mwaka gw'2009 act yafuluma ng'ennyonnyola ebintu ebyo 2 ne bannyonnyola nti omuntu ogga nti alidde enguzi tujinnyonnyola mu bino ebikawa mmanga ne baga nti alidde enguzi singa bukeera nkyaheebwa dokita ng'oli mukozi wa gavumenti nenzija mu ofiisi yo nensooka nakireetebbwa kyakantu oba nze nannaanansi gift oba nenzija mu nkola ega nti namuwana emitwe gyange 2 njagala ompisizeewo akantu kano eba gibala nti nguzi ne bukeera enkyatenze nenkusinkagana mu ofiisi siina kyenze nakyo nze kunkolako noga nti ensi nnowooza bweyakyuka ne bwefaana nga wakyaliyo gw'obwereere naye osasulwa ate oli mukozi wa gavumenti ne mbaako ennina okusooka okukuwa gw'obeeko kyonkolera kika kya nguzi ne bannyonnyola n'ebirabo kika ki by'oyinza okujja nabyo ne ssente enkalu ne bannyonnyola embezzlement ebibiri ebyo nga bikoze nga financial share eggwanga ne baga nti penalty bw'oba ogisomako eri wakati wa myaka 35 kwana okuggalira Mbabazi abafa ali mu kkomera embeera n'ogituukako mu butemu obaddewo n'otunula issaga ya Kanyamunyo nga yakola mada eyo penal code bwe beekuvunaana bagga nti kyonna ekiri mu penal code oteekwa okuluza ku kkomera kubanga gavumenti yeevunaana gwe mada gye gimu ku misango egituga nti capital offences Kanyamunyo bagga nti bateeseza ne famire ayinaayina ebweru gyali erire eggwanga kaakati mu ebyo tuba tubitunulira nga tunenya mu nsobi gwe n'olanduka bulandusi nti Jakana Nadduli alina byatunulako bingi n'ensobi ze tukola ate nga atukuba nnyo oyo musosoze mu mawanga abaffe lwaki sikuyita Obote regimu y'Obote yaggwako tuba tumwogerako mu byafaayo ebyayita yatunyigiriza
ngera tuwa reference likewise gwe woolina kutekedwa kukuba ku nsobi ezo nekye tunoonya bulambulukufu si bukyawe ate mu kimukyusa nti obusosoze mu mawanga naliga nti Museveni muna Rwanda ate nga njogera kirala abanankole mu kino ebbanga lyonna nkibategeeza nti bakiriimu nasoma muwanga era ndi psychologist mulamba ne mu social worker na majoring mu psychology mu anthropology ne mmanya buli kika kya ggwanga n'ekikula kyammwe nakinyonnyola mu episode eziyise ne mbategeeza ekikula ky'omunalwanda bukyawukana kita n'ekyomunankole nga Museveni si munankole naye ate bwe tukoona ku ebyo ne tulagana ensobi nga mugamba nti musosoze naye gwe bw'otunulira akatambi kali nga koogera ebigambo nti pasente tujja tuzigaba yabadde akubirira babe mu mpola naye ne operational security eyo sale naye waliyo enguzi teyagikonyeeko era teyagimenye era producer Jakana tulaga akatambi ako tukalabe nti bino byakusaagya na kubalaata buki wakyetagawo action ng'olubyaga nti action speaks louder than words amakulu nti ebikolwa bigobererwe bisibwe mu nkola eggwanga eritegeeka liveeyo naye banaatubba pakadde newankubadde eggwanga terikalira n'oliyeerayirira nti bannange mwe bannannyini kwemanya abawandiika ku njazi ne mukakasa n'obuufu bwammwe ne ku mayinja gwe muwandiikako ne ku bikoola by'emiti naye mwegendeze nti obuufu bwe muwandiikako ate bwakulumiriza mmwe abaffe ye gavumenti ya Museveni n'ebyo ebikola bitambuliramu akaseera kagenda tutuuka nga ebuufu mbadde mujja mutambuliramu ate bwe bujulizi obubalumiriza obapiininga nga temukyalina we muddukira nga n'obuyinza mu nga temubulina lwaki tetwegendeza bwegendereza episodes zange zonna zembadde nkola nteekako resolution ekintu kino weekina ekivaawo kitya nenga ntiza kisate bwokwata ekkubo lino tujja tutuuka wano ebbanga lyonna tubadde tubikola era nga tubiwa ne mugaa nti ati tuli basosoze mbuuza ekigambo kino n'abatulaba na Flashlight TV mu byonna ebizze bikolebwa n'okusaswa n'okwebaza lisiti kwe twafulumira bagwana baveewo naye nga bannasasira gye bali bagwana baveeyo mbabaza ayinaayina n'abasigalidde bannannyini bisobyo ebikoleddwa nga n'eggwanga bubatunulako teweetaaga kuddamu kubalako n'amakubo gaabwe tutwale priority esooka nga ly'eggwanga the second priority bannannyini ggwanga batituddemu ekitwadde tukuba mu parliament ne his excellent president ebbanga lyonna nti ekisanja kuna mukyezo n'esekiwalingi yo future bigatte eggwanga lisobole okubaako ekimulisiza okusinga interest eziga nti ono muganda wange omutunako munnalwanda bwe ntuna ku Nnaddu ne mutabani we Jakana bagenda ku listi yakufa ate nga gwe ababo ensobi bazikoze abalala be bazisasulira okuzoogerako eby'eggwanga naye nsabawo kitiibwa Katonda ebbanga lyonna nga bwe tubadde tuyimba nti nze Katonda lwe lwazi lwange ge maanyi ag'olubeerera ne bakitawa basigalidde obaoli abannayuganda olwazi lwabwe ye Katonda nga bwe wajja bw'olifuluma naye nga bwe natunulidde akatambi ako ekigambo corruption ne embezzlement bitambulira mu ebbanga lyonna nga bikozinga kwa financial loss eggwanga naye ate bwe natunudde his excellence nga abyogerako mu kubalaata ng'alinga agereseza abaana eka koyikoyi dia olwatuuka nga booluganda otulabira nenga nti yi abantu natakona ku ekyo nakuteekawo penalty bwe twava mu anti-corruption walk kali kafuluma 2 nga act anti-corruption walk tugikoze 2017 ebbanga eryo lyonna balitalabanga nsobi eyo neeri efaanaganako nti ensobi eri yajjanga era nkakebuka situmbule anti-corruption walk ate yabulukira mu batali bali banguzi be baafulumizibwa era kibuuzo kikyanyeyeera nenga nti president yatunulidde nga bwekitiibwa kitange ye muli w'enguzi mbasoose okufulumizibwa kale tukaanira bifo naye ate tekigaana kussaawo mazima n'okusala kw'emisango mu layini entuufu nja kubasaba na Flashlight Channel okujjako nga Dr. Hebwa alina kyabuuza n'okuwagala okumanya oba okwenyonyola kw'ebyo bitonyonyodde naye nga nayagadde nkoone kantu ako olw'obulumi n'okuteekawo ejjaliri n'okuteekawo olembe otalinaako wetugasiza ku nsonga ez'amaanyi mu ggwanga ate priority y'eggwanga oba togiwadde n'abantu nga priority interest gy'otaddewo. Alright. Sabo tuyanza gwebale kwogera kweyo ensonga era nange president of Uganda nze kyenaali musabye eddobozi yaffe balifuna nti corruption
kyekimu ku ebyo ebiremesa ensi zaffe okukulaakulana. Corruption kyekiremeseza ensi zaffe okukulaakulana ddala nga Uganda. Kakati president n'oyogerako n'ogamba nti no confirmed nti afunye ebbaluwa afune statistics amaje police judiciary simanyi traffic mention byonna byebiriddinga mu corruption mu Uganda. Kakati ye resolution ye eriwa ku ekyo anyumizaako bunyumya mbozi nga bwogamba anyumizaako kambozi tunyumirwe oba there are some measures that are likely to take place after him confirming all those are taking place in his security organs. Okujjako nga yekennyini yeeyambiyambi n'okusaba kwa Katonda entakera. Naye kati ate waali buli kyakola kirimu entondo n'ensobi. Ebbanga lyonna okuba tayagala kukoonebwako kugambibwako ate ye afundikira nga abakikonyeeko balabe nga mulina kuttibwa. Naye mba kubanga nze president nga baga nti kisanga ataakitte tebuyinza kukeera nkya n'enfulumya lisiti eyo ngenda okugibasomera nga bonna baggalire. Abo bateekeddwa okugenda ku bulabba nga kwebali eryo eggwanga. Naye ate abafudde n'omusaayi oguyiise oluvannyuma lwa 1996 ogwa Museveni mu kaseera kano emyaka 35 gusinze ogwayika mu nsiko. N'obuuza wakyaliwo otwalo tubadde tulwana nga kitaate atugamba kye tulwana tunoolemu. Abafudde bafudde bwemage nga tewali nsonga lwaki basongebwamu battibwe nolwa interest ezitatugasa. Naye n'osoma lisiti eyo nze kitawe nga nze n'obuyinza bukeera enkyange eggwanga lino lyonna n'omulalu bw'abatambula ku kkuba amanya nti eggwanga lyendimu tomala gasaaliita. Naye nga priority yonna yenna anaatereza ogikatta ku bintu ebi ng'oweebuuza nti eggwanga lyange n'abantu abalituddemu by'ebintu ebibiri ebifuga obuweereza ne political arena. Naye bwe twasuula ebyo interest ne zitukulembera ebbanga lyonna mutabani wange ajja atya nteekawo measures ki ebyo ebikola abaffe tulina otutunamu ebyo tunuulira bayaga tusibako nkwenge interest abantu gye batunuuliddemu gwe tolina gituusa ate oba priority enda gye batunulamu omusayi ne guyiika ogutalina makulu. Kaakati awo solution ye gye yali badde ataddewo ye his excellent president okulaga mu fountain of nti abuyinza bumuweebwa n'aga nti mbano bonna bensomye ngendo situkano ng'ebitongole bikwasibwa ku bimaze okubaggalira. Singa abadde ayina amaanyi ago singa mutuka ku traffic netunyonyola traffic act yafuluma mu mwaka 1985 ki traffic act kwenda 1985 ennyonnyola ku butya enneeyisa wa traffic ne mateeka gafuga ebyenguudo. Ndere mu nnyeri ya Katonda singa waliwo connection olwaleero buli wa traffic yenna ali ku kkuba abasaana kuteekwa kalabba oba tosse naawe. Museveni ye teyatta mu kujja okutereza eggwanga kyakirayimenga newankubadde yatulyamu olukoko tekwali kutta. N'ebyo gavumenti era Bayibuli kyennyini yatuta nega nti oyo yenna ateeza n'okusa kw'amateeka agatoolako n'agagattako naye mu lw'okuteeza kw'ensi tavunaano. Entalo tezaali baddeyo civil wars. I get your point. Eyo Bayibuli yekyogera ne kuba kutereeza kuno nga gundi agwanidde agende. Museveni yayogera akagambo nga ne mu kitabo kya kitange nakasoma newankubadde yakalimbamu awamu n'atakawa bulungi naye mu kitabo kiri kikamalayo. Munywanyi waabwe omwe yali anywa omwenge lujuuju yali waabwe naye bali mu nsiko anywedde walagi waakomyewo akuba munne essasi mu butanwa n'amuttirawo. Ne bategeeza Museveni nti enkola ey'ekitala eyoga nti Muganda yasobya omulaalo n'omunanko etasobya bawabya muwabye. Nategeeza nti mwenge gwe gwamukozesezza ekyo naga nti mugule ekidomola kyawalagi mukiteeke wali n'emmundu mugiteeke ku kidomola kyawalagi ekyo. Essa 12 bwe ziwona nga ekidomola ekyo tekinna emmundu tennavaamu ssasi ono aba waakufa era baamutta okuwa ekyokulabirako. Ebyo ebigendera byo takyabijjuka muntu ebyasiimuka ssente ze nnyingi n'obuyinza bw'aba yasobola okukitunula kinaakikola ku lw'okutereeza olutalo lutambule n'ebigendera bituteekawo binywere wano ebigendera tebirabika ate ffe tusibirwa mu kuttibwa lisiti zifulumira ku ffe ate banko yadde singi 10
ne bwe mmaze mu kifo ky'abavubuka ebbanga likimaze emyaka 5 bonna obusente bwatuwanga sinaako n'akamu ke natwalako sina kifo kyonna we ntudde wannekokodde mu buweereza bwange baga nti waliwo 10 ekyabula ate ffe tuli ku lisiti naye omukulembeze w'eggwanga kalina okukatunuulira n'okulongoosa ebiteekeddwa okulongoosebwa awo teweetaagawo muzannyo n'angalo za giraavuzi naye olw'okuba baganda be bali mu ebyo buli wakyusa olubiriza naye nowaliyo gundi eno lwakaikala gundi bw'atunira mu by'ettaka gundi bw'atunira mu by'amazzi gundi eggwanga liri eri awo mwezi ensobi zetutegeddwa otunulako ziyinza okuba ennafu ne zitawa na kkubo ki ebbanga waba takyusizza nakutunuulira biteekeddwa kukolebwa kubizza mu nteeko naye nga banna flashlight okusinziza ku mbeera nga bweri kamwa koogera mbategeeza ebigambo bino nti okufaayo kwaffe n'okwennyika tukusise mu Katonda n'okwongera okusaba nti tuleme kufuna ate amufaanana naye ate ne mu kwagala okumuggyako tusseewo amagezi tuleme kuduma budumi okuggyako nati tufune ekyenyinyalwa ekigenda otutuula watukuvu omulundi ogwokubiri ate nga kyo kitemu ddala okusinga ku ono amagezi kyempusaba kyeki prerequisite tusseewo twagala ggwanga kinanfuga ki tulabe naani mutuufu ayinza otutambula mu layini eyo nga bwe tusaba Katonda amutunywereze obulungamu busobole okudda. Amina. Amina. Ate amina ennene sana olw'ensonga emikwa gyaffe mwenna kakibuzo kiri ggwe atulaba oba gwe atuuliriza. Corruption mu Uganda wali etyaze bagikole batya? Nze ku lwange kama kwogera because me I would suggest for the President Museveni corruption bw'ofaanati minisita mubbi simanyi nga bw'oyogedde President mukulu ogambye nti ba general be babbi be bakola buli kimu simanyi bakola batya kwatayo omwomo togoba tukole gundi South Korea style yefaana etyo bakwata ngo inakyo bye waliko okukoza engozi kalabba nanti kati ate mulimu amateeka gayisibwa nga Bible yagasupportinga naye nga siga alubeerera ensi bwe mala okudda ku nteeka amateeka agamu tugaddiriza oba nfuna bulungi wano tusobola okukera enkyanga anajja ateeka okuba mu bwakijambiya mu kutunuulira eggwanga n'abantu naye ensi bwetereera amateeka go tugajjulula Bible kiyagaana kinasomako emegakaawo bwe yabuuza nti naawe ozza abadde akankanya ensi n'osiba basiba olutentezi akagamba akako olutentezi kategeeza nti atalinaamu kuddiriza notta ku lw'amawanga ekiriwo olwaleero naye olwaleero omubiri gwe gusemberezeddwa mu kibookisi nga gufuuse ennyama y'envunyo nga n'omubiri gwo mu kusembayo gufuuse eddwano ly'enswera awo ate bubo ow'amateeka wali oddirizaamu kati tuba tutandise na kalabba osobola otutandika ebiwandiiko nogaa nti bwe ntunuulira nga Dr. Hebwa yasoma finance ne muteeka mu bwa finance Dr. Hebwa wabya mawulire nenkuteeka mu kitongole ky'abamawulire naye nga tobba oleruuka ne kamera ze twateekamu ozitwala sikussa kalabba olw'enkyukakyuka nkuwummuza bonnambiro either ku bisatu nkolako ekimu nenga nti addeyo asome nga wayise emyaka 10 naye empapula zino tuzikutte oluvannyuma lw'ekyo ate wabanga addayanga ku diguli esooka ayongere okwekennenya kwe bye yasoma n'okubitegeera eyo penalty ogimanyi nkambwe ne bakuggyako empapula ate ne bagamba nti oddeyo osome buto nga wayise emyaka 10 tebakutte bakulesaawo n'omulimu bagukuggyeko olwoba ogenze kukabala awo kakati njagala tyagende tusoke twayemuko olowooza President Museveni okwogera kye kigambo abadde ategeeza ki eri ensi yaffe Uganda kakati fe abaamulaba twawuliriza ebigambo bye era nga producer ka video ajasigala akaddinganamu bw'ati nga bakalaba bo yali ategeeza ki yategeeza nkitegedde mubba nkitegedde muli corrupt okutegeeza kutya yali tategeeza bannayuganda naggayo psychologically butunulira omuntu opima ekikolwa kyeyabadde akola kikake mu ye nga kireka kiri ku international bodies ezimukako okubaako kyayogera yabadde ayogerera balisi bannayuganda abatuwa ku buyambi
lwaki sente zibbi watayogera ku corruption embezzlement esusseewo ebitongole bya poliisi bibi awo era bujja weetegeeza mu buyambi obuva mu nsi ezo ne poliisi mu eri mu bitongole bimu ebisasulibwa omusolo n'okubaako okuyimirizibwa kwawo awamu ne paati oba nawulira nga n'amagye bwegati bwe gali kale international body esobola okukukaka olw'enkolagana eyo n'obuyambi bwezituwa nga speech si yeggwe kitawe munnayuganda kitawe nga speech ebadde yanukula bali neyaffe yali badde artist eri mu lulimi lwaffe olw'abannansi lwe bategeera ennyo ne speech we nagiwulidde ebadde mu lulimi luzungu ng'erina gyeraga bakimanyeeko era ebbanga lyonna kyova nti nkyawo luzungu n'ebbanga lyamazeeko mu mukyawa nnyo olw'ennyinga ey'omukaaga mu constitution eyogera ku nnimi ate neetuka okubanga ennimi ezaffe ezawano temuli mu lulimi lukulu eziba nabbayiziwe mu kooti balina kuleetera interpretita kale wetukulagawo federal system gye tukayanira bwe bakukwata ng'oliwo ekyoli eyo northern region gye bakwoleza ggwanga lyerimu genda mubagenda okukozesanga mwogera olulimi lutya bakuggalire nga tolina kyeweekwasa ne wano bwe gwali badde omusango olikwata ku mwana muganda nga bwe twalina kooti za kisekwa newankubadde tulinawo ezaffe ezawano enzungu bwe bapena coding ekuvunaana balina kukuvunaanira eri naye nga mu lulimi lwo naye yagaa nti oluswayiri ye second language ku luzungu kale ennimi endala n'obuuza nti bunoonya eggwanga eriswayiri wano eggwanga ezzungu eyo yentegeera gye tugamba ente eteekeddwa okujjululwa tukkirize nti engalo tezenkanankana lulimi kyolugerwa onnyo ate era mu mateeka ga nti olulimi olusinga okwogera mu capital city lulimi olukulu mu ggwanga oluganda lwali badde nga national language kuba ne bwe ŋŋenda ekyoli nduwulira eastern nduwulira ne western bonna balwogera ne tulyoka tugattako ebiseera tulina ennimi 3 bwe tujja twezimba ne twejjamu enge naye nga ka episode k'obuuza ate ako kayinza okuwaba naye nga ebigambo byabadde ayogera his excellent president byadde tebidde eri bannayuganda na ggwanga uganda nga byanukula ba international bodies mu ndaba eya Jakana Somani Nadduli byebyo. Okay, tunataka okumaliriza kakati kugwe atulaba fabali na babiri twayemuko. How can we end corruption in Uganda? Because it's a serious virus that is killing people even better than COVID-19. Enkola yassibwawo naye abagiteeka mu nkola ate be banafu. Anti-Corruption Act yafuluma 2009 yalaga ne penalties ne embezzlement n'ebiringa ebyo byonna n'ebissaamu okukwasa kw'amateeka kwe kunafu naye nga kussibwa ate political power eri mu buyinza bwe wanajja ategeera okukozesa obuyinza obwo n'ebiragiro ajja kulagira bw'atali bamu mwoyo gwa buli azaamaanyi naye ebyo byangu byakukyuka lutemya lwaliso nti Museveni yafudde waliwo pulezidenti omulala katusaye busaye katonda nti gwali ssaawo ba gwali baatwagalidde abo baatwagaliddeko ng'atajja kubanga si kyennyume ebyo biterebwa mu wiiki emu bwe yali alagira nti Makerere University eggalwewo kyatwala wiiki a mere statement of the president it was order CBS eggalibwe emyezi 8 nga nzigale nga siweba kubaka baba kabaka yali afudde yali mulamu ekibayita obuyinza naye enkozesa ki so naye akozesa obuyinza obwo kiragira bulagiro tujjako corruption oba nange nebuuza kankyogere mukama oba nabo bye bali corrupt nanga osimanyi awatampulidde nze akama akange kanaaba kamunda akati dolwensonga eyo naffe Uganda yeewuunyisa amazima if the president of Uganda himself can talk nze kyasinga okunsasa mu byonna okuvaayo n'akamwake nagamba abantu bange mmwe muli corrupt nnyo kati n'olwensonga yabalaatamu nze gambye kibooziboozi kyonyume ne mukyalawo nga muli awo nti wayi abaana abo nala gundi nga yakwata mu nva naye kale mubuuliremu nga tebakozeeko taata yagambye mama musebo nkwata mu nva ne batambula ne baniija ne bagenda okukwata mu nva sabula kibooko ng'emboko tennajja reaction yo ne action z'ebigambo ziwa embuulirira oba obadde obuulirira soli abadde abalaata mu balaasi spare the road and spoil the child yekyogera si lugero lw'abazungu eyo bayibuli kize mu Luganda suula omuggo oyo noona omwana naye omuggo gwe baali bayogerako
sigwa kanga vulogwa kusigwe yakwata ogwo gujja luba lutalo bagamba kuboolirira na kukimako president abantu babo kwegamba ababuulirira tebo ziba ziganye ez'okubabuulira ng'ebigabo biganye etteeka limuweebwa bano batta abasisamu babase kirindi abakatuuki balina be bayokyeza obundi yalwanaganya ikanyamunyu ya segundi amateeka mugasse wali ku babi nga tumba program yaffe olwaleero nga bwe tosuubiza nti n'abantu omukutu ogwaffe twagutandikawo kusomesa abantu nakubategeeza ebyo bye batamanye biri mu nsi yaabwe Uganda. Ate n'ekyokubiri naffe twagutandika tuyigire gye muli ng'omukono abagamba tetujjanga ba professor nti no tumanye nnyo nedda comments and advice bye tufunayo gye muli ate naffe bituwa ekyokukola. So bwe twatwogera nammwe tuwayamuko ne tukugamba bye twogera byonna tebiriiko nti no superstar in this field. No, we need to learn from you, you need to learn from us. Should we be mindful about corruption in the nation of Uganda? Yes. Are we responsible citizens? Yes. What should we do? Be my watchdog, I be your watchdog. But unfortunately ate mu nsi yaffe twabyogerako bwogezi nebikomawo kulwa bulungi bw'ensi yaffe Uganda. Programs zetukozeko olwaleero kuba omukulu yazoogerako naffe tubadde tuleeta our feedback towards that. What should we do the next time? Maybe next time when it comes on platform nga tandise okwogera nga mukulembeze gwanga President Museveni ekintu kinakimanyeeko nti nno babyogera bakoba analyzers emabega keeyo gamba next time kyogereko let a resolution nokukyogako bugenda kutesa resolution eri abantu baffe mu Uganda twate tuyambiddwa. On serious note, corruption in Uganda is killing people than COVID-19, than even HIV. N'olwensonga eyo President Museveni, please take a order corruption ekendere. We kindly request tukwegayide mukulu waffe mukama waffe corruption etumazeeyo naawe natera okumalawo mu State House kumanda bamulyamu olukwaba musiyo corruption atolo kune corruption ikwata out veyo press nante ebu kitandikira mpayo kano nkole bwendi eyo tebanguzi okuba kulya lukwe enati nkwe milioni zanga 5 ngamba nti yali denguzi ate namukolera n'olukwe awo kiwulikika nati kakati fanana Yuda olwa dinali 3 neje byaggwera n'olyo wa Yuda tebakiri alwogerako mu Yudaaya namwe bwe mulibeera naye bannayuganda mbasaba nti tussemu n'okukkiriza kwa Katonda. Bayibuli yatugamba nti musabenga olutentezi mu abaana b'enjiri obutakoowa nange ndibaanukula ku lwekyo obulumi bwe tulina n'obuyinike tusseemu Katonda muffe n'obugomenkereza kikulu obutamala gapaaluuka n'okuwaŋŋana enkizo n'okukakasa nti n'asobya muntu Bayibuli kiga nti mugwenga muyimukenga naye ate bwe zisukkira ez'olutentezi ze zitaggwa n'okusosa kw'amawanga bitama ate era biwa ekifaananyi kibi. Naye tuveeko n'omwoyo gw'okwagala eggwanga lyaffe. Emyaka 35 Uganda twalibadde tukubisa Dubai emirundi 8 kubanga eggwanga Uganda gagga nnyo okusinga Dubai. Nanti corruption eyo kaakati bwe tuzze tweryamu enkwe mu byebyo ne tussaawo n'obuli bw'enguzi obusukkiridde amateeka ne tugasuula mu guluka n'obukulembeze ne interest n'ekyuka ate eggwanga Uganda lizze emyaka emabega ate bw'ogatta 68 n'59 tulaba nti 59 are all wasted. Akati olwo anajja atulongoosa alijja ddi ne Bayibuli kyega nti muggwanga musuubi mu abaana b'enju ebbanga lyonna Katonda bali kumpi oba oli awo tujja kufuna omukulembeze tusobole okutambula. Ndoza tujja bikwasa kulembeza abanaddaka banasobola okugamba nti gundi obye sente za because let me tell you the moment you are public servant you are no longer private in everything. There should be checks and balance in everything you are doing.
neka kati wano oli wabera mu public service kati yetu ato private motoka wamuvugira tinted. The moment you accept a public job, you will never be private person. Ate bafuuka kirala. But for them here, what you have in Uganda, things are diverted. Era njagala tutwala omukisa okwebaza kitange owekitiibwa taata Haji Abdul Nadduli. Ebbanga lyonna wa wansi Oyo ali public. talina kitiibwa kyonna kimuweereddwa ne kimumezaako siisi yadde kooti ku ye. Tewaliiwo mbeera yonna ate gy'abaddemu nkalobo emuleetedde kwawukana na Katonda nti ekyakuwandiikibwako kiba kyekyo. Era mwebaze ebbanga lyonna publicly nti yeebale mu mbeera yonna mwaba balaba nti saakuzibwa ate nze ndaba ndiko kale kuba entunuulira ate abajega abayanukula ffe ti oyo bwatyo. Naye neebaza kitange olw'ebigambo byanjigiriza ng'oggyeko nti mateeka n'amateeka gansomesezza agawaka gwe nagattira agange okugenda nampeera naye ngasoma social worker ngenzo gisoma ne interest okugibamu ng'ate yansomesezza kali eggwanga lyonna. Ngenzo tutuuka mu psychology nga psychology wa Buganda bwe mutunule bwe twakuzanga abaana nga kirala. Ati kansomeseko gyo ne mugunjuke. Nze abaana bange sina mboko gye nkwata n'omukyala namugambirawo ekyo nno bigambo naye ate bakuze. Naye bwe ntunulira kitange kiyanteekamu ndaba nga ate at least mbaako komo mmanya nti awenkwata bannaffe kye batali ne bapanga batambudde nga birerya neggwanga terifuddeyo kubafaako abatalina mwasirizi tubakuza batera tujje eggwanga tulitambuliza awamu. Naye okwebaza kwa kitange oba oliawo wekitiibwa Allah eri musasulamu ekisinga okuba ekirungi amwejja neetaliiko kubalibwa ne bakadde bange bombiriri. Amin. N'olw'ensonga onakola mutukiza tukome wano episode tubadde tugeza kukola reaction ya President Museveni oyagamba nti no corruption mu Uganda abali mugikulembera beba abantu be ate n'abantu kula bulungi n'aboogerako era nga mujja kola maka katambi kaffe tujja kwa tukadinga na mungu olaba president nga abyogerako yasiima onakolwa leero tukomye wano netumideko mikono gyaffe mwenna ameni www.ug atunda ebintu ebikoseddwako mubakyali mugulireko ebintu ebyo n'okubiri agikakoma nawe tukutumiddeko alombeddwa agaba emikisa jaka ebisiraanyi naye mumutuuleko mulabe nekisembayo tubiddeko emikono gyaffe mwenna bannabulaaya abali mu Kampala nkutwaliza wamu n'okubiri mukwano gwaffe Haji Nadduli oyo atumentalinze ffenna atuzimbidde wamu nankwadde azimba atuzimbye mu buli ngeri era empisa byonna bitutaddemu era tumwebaliza ddala tumwebaza yebale kukoza bulungi mutabanyi we era ayina ettofaa gy'atadde ku gavumenti yaffe ku nsi yaffe Uganda nga bwe twabasuubiza nti ebyobuwanga n'obwennono bye tutandikako olunaku oluddako episode gye muddamu okulaba tujja kubanga kwe tuli tekigwanidde twambale buwangwa tujja kwambala obuwangwa makanzu ago ngoli episode bwajabanga yakanzu ayango gya identify nti yokali kyatalina interest n'atapapa kubanga basinga bwotandika okwenga eggwanga Luganda okuviira ddala bwe twava mu nkola ey'ennono gye tutunuulidde kati ate obuwangwa bwaffe buli 5% ku bitundu 95 ebisigalidde abantu bagenze mu kubeera republic and democratic ne beerabira ebibiri bino nti biteekwawo ate kutegeera nsi bukozo. Naye tujja kujja tuvaayo mpala n'okulaga obulungi bw'okwemanya ne Kristo yategeeza nti mazima ddala ndi mu Isirayiri ayawukana ku Beebulaniya naye okujja kwange kwali kwa kugatta kw'amawanga awatali busosoze. Naye gwe ndigolokeramu aliwo obujulizi abasinga mu Bayibuli baatandika okukasoma baalwawo okukategeera. Naye ate Kristo bwe yagolokera kw'omu ku bo n'amugamba nti gw'obadde onjigganya Sawulo naye amaanyi g'obadde okozesa mu kunjigganya g'oba okozesa ate mu kuzimba ekkanisa. Era namutegeeza nti otambule ove mu kitiibwa kino era Yerusaalemi kikolimiddwa ng'ekibuga ekitta bannabbi ekkanisa embereberye egizimba Bungereza ye Paapa omubereberye. Naye amakulu nti
na bino bwe bifaanagana. Kale mu nkola eyo bwetwo tujja okuba tutambula mu buweereza obwo, Katonda tujja kumusaba ebyo bisobole okuba nga bikyusibwa mu nkyusibwa esinga okuba ennungi. Obuwangwa tubutegeere, naffe tusobole okutugolokeramu butugolokiremu, tutegeere nti ne Bayibuli ebwogerako etya, kubanga ne bw'ogisoma okuva ku empaka ku Z ku Adamu, tusoma mpisa ya Buyudaaya na buwangwa bwa Buyudaaya. Ne babukwawulira nti empisa eyombi mukwate Katonda wano, buwangwa bwabwe. Gwani yagga nti obwo kikolima. Mweraba. Wewa, tetujja sooka n'olunaku olwaleero. Tubasiibudde, mweraba. Naye temwerabira. Keep subscribing on our channel ku Facebook, ku Twitter, awamu ne ku YouTube. Temera ne program ne channel ya Sister Institution weri awo bagiyita Point Media nayo kweri. Please keep subscribing. Mwebale kutwagala, tusimira ddala. Tukomawo mu buwangwa kwa munakati abantu empisa zibaweddemu, bavuma abantu ne bawemula. Akumata kumira mpeera mbere bulungi. Mwera.